wonna wose okuba ate ng'ogobera omukutu guno webale kuba ate ng'otwekumiddeko amalege tukuleetedde olunaku olwaleero ga munywanyi waffe gwe bayita Kakensa. Kakensa kizibu kyesobodde okuba ate ng'agwako we mujaguliza Christmas gamba nti Boxing Day naku kumalako omwaka embeera ng'osobodde okuba ate ng'etambula munywanyi waffe gwe bayita Kakensa page ya Facebook basobodde okuba ate nga bagihakinze ne bagidelitinga. Omukulu ono abadde akola research ow'enjawulo, abadde akola okunoonyereza okw'enjawulo okutuukira ddala ku ground wadde nga tali mu Uganda, abadde akola okunoonyereza okw'enjawulo ng'ayita ku kitimbagano kya Facebook ng'akola okunoonyereza okw'enjawulo era abadde asobodde okuba ate ng'alumika nnyo ensonga zonna gavumenti wetasobodde kuba ate ng'ekola bulungi. Omukulu ono Kakensa musajja wa struggle era asobodde okuba ate ng'ayogedde bingi nnyo ebisobodde okuba ate nga bitambuza ensonga mu Uganda mu mbeera eya Uganda empya era mukwano gwa Bobi Wine nnyo gyevuddeko. UCC yasobola okuba ate ng'ewandiikira bannaffe aba Google nga bagamba nti waliwo page ezasobola okuba ate nga zireeta obusambatuko November nga 18 nga Bobi Wine akwatiddwa era page ezasobola okuba ate nga ziropebwa. Waliwo page bayita Ekyoto, waliwo bayita Map Media, KKTV, Namungo Media, JB Media, waliwo Lumbuye Fred TOM, waliwo gye bayita Trending Channel UG, Uganda Yaffe, Uganda News Updates, Ghetto TV, Busasa Media, Uganda empya zezimu ku page ezasobola okuba ate nga ziwandika ba UCC bawandiikira ekitongole kya Google nga bawandiikidde ne bannaffe aba YouTube nga bagamba abakulu bano basobodde okuba ate nga baleeta okwekalakasa mu Uganda nga baagala page zino basobole okuba ate nga bazijjako. Kati mu mbeera eyo bannaffe aba Google basobola okuba ate nga baddiza gavumenti ya Uganda babategeeza muleete court order esobola okuba ate nga eraga bino nti bye bakola biri mateeka makyamu. Mu mbeera eno bannaffe nno basobola okuba ate nga bibakalira ku matama aba UCC. Kati mu mbeera eno abasobodde okuba ate nga bahakinga page y'omukulu Kakensa okusinziira ku page ya Kakensa Media gyesobola okuba ate nga ngobera akadde kano esobodde okuba ate nga tegeeza waliwo ekifaananyi kyesobodde okuba ate nga postinga nga mulimu omukulu gwe bayita Eddie Kenzo, waliwo omulenzi gwe bayita Blaze, waliwo n'omulenzi gwe bayita Muhammadi era ng'ategeeza waliwo n'omulenzi gwe bayita Shidi. Abalenzi wano kuliko omulenzi gwe bayita Blaze Media. Blaze Media ono omulenzi ono akolera ku Zai Plaza atunda firimu bamuyita Senoga Blaze omukulu oyo era ng'ali mu kampu y'omukulu gwe bayita Eddie Kenzo. Kigambibwa mbu abakulu bano era bakola ne ku TV y'omukulu gwe bayita SK Mbuga agali mu nkubo gagambibwa mbu Eddie Kenzo n'abakulu bano bakwatagana nnyo era nga kigamba nti waliwo omukulu gwe bayita Frank Mwebaze mu bya ICT yakola okuba ate nga abateekako omulimu guno ogw'okuba ate nga bahakinga page ez'enjawulo gye buvuddeko omukulu gwe bayita Penge ne basobola okuba ate bahakinga page ye wabula yasobodde okuba ate nga agiza. Omukulu Kakensa page ye basobodde okuba ate nga bagihakinze ne bagidelitinga yonna. Akadde kano yasobodde okuba ate nga yagguddewo page empya wabula ekifaananyi kyataddeyo yategeezeza nti abalenzi okuli Muhammad waliwo gwe bayita Mahadi, waliwo gwe bayita Shidi ne gwe bayita Blaze Media. Omulenzi wa Blaze Media akolawo ku Zai Plaza atunda firimu, ali mu firimu bamuyita Senoga Blaze, ali nnyo mu kampu ya Eddie Kenzo era nga kikola nti abalenzi bano abasinga bakolera ku STV ku TV y'omukulu gwe bayita SK Mbuga. Omukulu ayongerako n'ategeeza nti bangi nnyo basobodde okuba ate nga babibwako page zaabwe. Bannaffe aba Ghetto TV tunnyonnyola bino byonna byasobodde okuba yabyogedde nga page baali tebannagibba wabula yategeezezza engeri gye babbamu Facebook account, engeri gy'oyinza okuba ate ng'olabukamu munnange embeera esobola okuba ate nga ekutambula bulungi nnyo. Gwe alina YouTube, alina Facebook, oba oli mu Uganda oba toli mu Uganda, embeera esobodde okuba ate ng'etabuse. Gwe oba nga oli mu struggle, oli mu nankyukakyuka, embeera nga esobodde okuba ate ng'etambula buli page yonna bagitwala. Wabula omukulu gwe bayita Ashbag Katura asobodde okuba ate ng'avaayo ng'ategeeza mbu yasobodde okuba ate nga asaba omukulu gwe bayita Kakensa amuweeyo akasente amuddize page zino. Yembeera bwesobodde okuba ate ng'etambula naye kankuwe ku ddoboozi y'omukulu Kakensa ng'atubuulira mbeera ki gye bakozesaamu akadde kano okubba Facebook account. Oyinza okugamba nti nyina password ngumu nnyo bakubba batya. Sooka oli omukulu Kakensa we yatubuulira wali nga page ye tebannagibba. Omukulu Kakensa wuno ng'atubuulira. Bangambye nti some of you have been doubting if I'm the one behind their account, so I'm still just to confirm that I'm still the one. It has an account, so you don't need to stress, don't worry. So I'm tawana account is safe. So bageza zako jinga mwe mirundi ejuera na ye I'm still fighting on now managed network and mtero kuba alert ulikamwa kabao zemba challenge inchali kiriya. My brother Peng ye bajingide mwera tugezako kujirika balinga abasajja abantu bakozesa amasimu
badidde nga bakozesa Minister wa ICT eya Uganda yo Muslim Frank tumwebaza yagirimu ba convincing company nadala MTN never access okukwata encrypting your phone numbers and kati numbers amwe baddamu ne bazikola mu copy and duplicate copies endala kati ne baloginga in your account using your email ne bagamba password yebabuzeeko or is a notification nga bakozesa two-factor authentication bakozesa amasimu gammwe kati ne baddamu ne bafuna code eyo gwe badoingizaamu gundi ne bakwala account zammwe kati badde bahackinga buli account y'omuntu awagira NUP era abantu bangi manyi mu abalina za profile account zammwe zisinga bazibajjeeko bazitutte so mubeere alert abatalina two-factor authentication passwords muziteekeko genda nja kukola live sometime to come okubalaga how omuntu wagenda mu gundi mu two-factor authentication password otekeke esimu yo oba otekeko kozese codes mobile codes oba dual codes ezikukiriza kugamba omuntu okuyingira mu account yabe nga yetaaga codes okufuna code emukiriza so ennaku zino babadde busy nnyo naye nga I have a feeling this is the government is behind it. Nina abantu ben already benkola research benekakasa nti bakirimu abakiri emabega naye saagala sitera kwagala ku mentioning omuntu nga simaze ku confirming but otherwise the account is okay. Wedda nwana kuva luli na ku kaziri satu ngamba lwanyisa bwe balwana bajijjamu ne bayingira ne mbajjamu ne bayingira ne mbajjamu ne mbajusa bayingira naye ndi strong man kwa nasoma ebitabo byange so mbakutira nti buli omu alina account ng'omanyi oli wa NUP kuba balina okweraliikirira ate jjukira tugenda munagala zijjako kati jjukira nti Facebook aba Facebook bagenda mu holidays za Christmas holiday they are most likely to come back after like 6th of January then the elections will begin on the 15th or on the 14th kitegeeza nti fe awo mukasera konna baba kujjeko nga tokyalina access otandika okukola follow up by the 6th or 7th singa baba kujjako ogera okulanga obudde toyina so buli ayina kyasobola okukepinga account ye fubanga bw'osobola okukola kyonna ky'osobola like I told you muyina okuba ne double factor authentication eya password ng'otaddeko essimu yo ng'omuntu okugiyingiramu alina okukola kimufuba okulaba nga email zammwe muzikwese kuba email nazo bazikozesa n'essimu zammwe ze mubadde mulina ku account zammwe kasaba gimanye essimu yo nga bagenda mu network service kubanga kati government ekirimu kati yabadde authorization bagenda ne duplicating essimu zammwe most especially essimu ya MTN most especially essimu za MTN bazi duplicating ngera mubadde mulaba abafere badde babba kati gwe noba ng'olina essimu naye nga bali receiving all the details nga bazaagala so mbakuutira mumanye nti abasajja batulimu batugezaako kutufuna ffe kikyatuyambe kuba tetuli mu Uganda naye siga twadde mu Uganda completely kasitoba ne two-factor authentication basobola okugezaako okugirwanyisa kubanga kati obuzibu bwe balina ku two-factor authentication e Uganda nti they can encrypt ne bagenda ne bafuna ne bakola sim card yo endala ne bagijjamu copy kasita bagijjamu copy baba basobola okufuna eyo pin gwe gye bakusindikira bana abagundi gye bandibadde kusindikira badde batinga negenda ku simu gye baba bafunye then ne baloginga in your account. Ye mukulu oyo Kakensa nga atunyonyola embeera nga wesodo kuba atenge etambula. Omukulu ono nno emirimu gy'abadde agikola ku Facebook nga bwe kutegeezeza nti abadde akola research ow'enjawulo abadde asinga n'empapula z'amawulire mutenda nti mu Uganda ze zisinga Kakensa abadde azisinga ng'akola okunoonyereza okw'enjawulo. Ye mukulu oyo yasobodde okuba ate nga page ye yasobodde okuba ate ng'ebbibwa. Gyebuvuddeko omukulu gwe bayita pengepenge naye abadde akabaago. Waliwo page ye yasookera ddala pengepenge gye bayita pengepenge vibes basobola okuba ate nga bagitwala akadde kanali ku Raymond Sulfa yakuba atenga atambuza bimu ku ebyo ebisodo okuba atenga bitambula gona boso okuba atenga ulizo ino kwekuuma password yo Facebook account yo nesolo okuba atenga etambula enamba y'essimu okuba atenga ogitereka butibiri kubanga bangi nnyo akadde kana abagirinze okuba atenga bagikozesaako bye baagala oba bitali mateeka matuufu yembeera bosodo okuba atenga etambula
ye munywanyi waffe oyo gwe bayita Kakensa ng'awangalira eyo mu nsi z'ebweru omukulu oyo era nga musajja musawo omukulu gwe bayita Kakensa.